Biki omubaka byatateekeddwa kola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti. Tekikakata ku mubaka wa paalamenti kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa paalamenti gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu paalamenti y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo. Tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako paalamenti ya Uganda. Yayimba n'agamba nti omugwano guba gwa babiri, abasatu basatulula, bw'oba olina nze weesige nze era nkwesige. Bagamba yakugamba towulire bagamba, sekalotera abo bali mu kulota, ffe tugenda mu maaso. Nsupagulu batukole tutya? Kakati guys, wiiki eno kumpi yonna ne wiiki ewedde wabaddewo engambo ezitambula nti Rema, Dr. Hamza, ate Dr. Hamza yagenze n'amuzaako haki ey'okubiri. Rema n'agamba what? Nze kanobe. Naye twogera olunaku olwaleero mwana muwala Rema Namakula abikoze. Rema Namakula abikoze. Abogezi nakola nagamba abogezi agiza gamba what? Kalike yayimba nti nja kubeera mukyala dokita wanaabanga dokita. Omwana ono alayika ali akitegeeza ate kati ayongedde okakasa ndi kabaani kuki ku ndongo ye ne Dr. Hamza. Omukutu oli ku Vic Exclusive akubuzaako nze wansalike jo video soko jimpere kalaiko ojwa kalaiko boji wadde omuliro etambule etukeneko enagwe tanaba kubanga ate etukako ntudde okulwa munange Vicky atasobodde kubeera okutuusaako mbeera nga bwetambula naye nga nkakasa agenda kujja maaso akutuuseko amawulire nga bwe gateekeddwa okubeera nga ate gakutuukako. Brain Train yesomero gy'osobola okubeera nga otwala omwana wo n'asobola okubeera nga ate asoma bulungi nnyo ku nsoma ekyasinze okubeera ey'omutindo gw'ekika ekyawaggulu. Basangibwawo ku kyenakawuka okiyingiramu katono togenda wala nnyo omwana n'asobola okubeera nga ate asoma. Bakubire ku namba yaabwe y'essimu ogirengerawo ku screen ogende direct yes otwale omwana asobole okubeera nga yawo asoma. Kakati abantu bagenda ne boogera omuntu n'asirika ne balowooza nti omuntu agenda kubeera nga yanukula. Naye kuva dda Rema Namakula tumumanyi ye tasirika muba mwogera mutya era mbadde mmanyi nti kadde just time ntumuwa akadde agenda kuvaayo atuwulire ekituufu kyeki. Kakati wabadde ngawo engambo ezitambuzibwa nti Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza Sebunya oba omusajja eyamupasula okuva ewedirisa Musuuza Eddie Kenzo era omwaka gwa 2019 twalaba amaziga. Omwaka gwa 2019 omwana tukanabuuza government where are you? Nga ntunze olulimi Oluganda wawaserutuusiza n'agamba n'okugamba sigenda kuddamu kuyimba Uganda. Lave eruma naye lave yaluma Musuuza bannaye teri kirumanga kulaba muntu gw'oyagala nga bamutwala. Ate kati Musuuza yenga ye kiralamu omukyala yali yamuleka waka n'agenda ebweru agenda okulya nti ate miitingi z'embaga bazikubira mu njuyo. Miitingi z'embaga y'omusajja omulala atwala mukazi wo bazikubira mu njuyo. Kakati heartbreak ziruma nnyo ekiro. Omanyi lwaki? Otugesa n'okuba ofaayo n'ogamba kati we neebaka ng'oli wali mu kwebaka kati we eyampitanga hani kati oli gwayita hani n'okubeeramu ofaayo n'ogamba nti kati saawa zino emundu eseka n'owulira ng'ofa n'owulira ng'osaanawo mu mutima. Era bwewetegereza obulungi Eddie Kenzo live ze yakola kwe yakaabira zaalinga za kiro
Kagamanga owulira ekintu ng'omutima gukwokya, ng'omutima munda balinga gwe bakulamu bwe bati. Kati olumuntu kawo n'ensaasira abantu nga like baserebu nga bawukanye n'omuntu we. Kubanga kati gwe kubyamu akafaanyi g'olyeyo n'omwagala omweyagala mweka teri abamanyi oba ababamanyiko balinga babiri basatu be bamanyi nti mwe muli mu relationship. Ne mwawukana n'owulira ng'ofa n'owulira nga buli wamu tokyawera. Naye kubyamu akafaanyi nga millions of people bamanyi ku love yammwe, babamanyi mweyagala, ne bamanya nti mwawukanye, buli omu ayogera kike, mweyiza abeera mungi, onayogera kino, onayogera kino, onayogera kino. Tonenya musajja kuvaayo n'akaaba. Aba alina obulumi bwe bw'omukazi bamutwala, ate anabeera n'obulumi bwa mmwe aboogera. Bangi badde batandise okugamba musiimu yembe kati ate muba muzizaako omucungwa. Abamu ne mugamba mbw amaziga Kenzo ge yakaaba kati ke kadde gakole ki gakole amaziga gakolima nti era kati we mwogerera Rema Namakula bamuzizaako Rema naishi Rema naayitamu Rema nadduka kakati kyesinategera Pavini Pro mukatambyako waliwo Rema wayogererako ku byokubeera nti bamuzaako oba yatugambye bugambi nti ye tagenda kunoba ye kabani ku ndongo ndowooza obalaba. Omukyala Rema Namakula mukatambi katadde olunaku olwalero kyemulina okubeera sure ati kakasizza nti talina jadda ne baawa kakasizza ndi mwogere nga we mwogera kabani kuno ate nabagamba timukomye okubeera n'emitima emibi buli lweyagaliza munne ekibi ekyo kiddawo. Lwaki muddawo ne mugamba muzaddi yabikoze mbuzaddi simanyi mbu Rema yanobye naye ate ngempulira mbu kituufu dokita yafunayo akantu akalala faamu egenda eweramu yafunayo omuntu omulala kati Rema neyekyangamu awo ng'olukiiko lwe baakubye. Mujjukira olukiiko lwali mu Ggundo ne yagamba mbu make sure those Bagandas tebakola batya. Olwo lwali lutono bwe baakubye olukiiko ne bayita abanene ne baggwayo ne bagamba Rema oli mukazi musiraamu ekyo kye kisookera ddala singa onoba omupiira agenda kuba gukutte basobola okuzzaako era bamugamba singa okera ku makya n'ogamba nti onobye gwe kennyini eyeeyonoonera. Amuza omwetaaga nnyo kati okkirize bakusekerere. Ennaku z'omwezi zaali mmeka? Zaali 14 19. Ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogw'e11 omwaka 2019. Nze naliko kubaali ku mukolo gw'okwanjula awe Nabbingo nga Rema Namakula atutte mwana mulenzi Dr. Amuza Ssebunya. Era ku mukolo okwo kwaliko abanene be bagamba nti bano be bapikamu ne batekamu n'ensimbi nnyo Rema Namakula ne Amuza bakole ki baagalane omuli omugagga omugagga w'omu Kampala yaani erinnya linvudde mu mutwe Geoffrey Kirumira. Kwaliko abagagga abalala awo. In fact Kirumira ye yali taata wa Hamza ku mukolo ogwo. Omugenzi Shenuhu Muzaata Bate oyo yagamba Kenzo ekirungi omwami ono yafiira nga bamaze okuddingana ne Dirisa Musuuza nga buli omu asonyiye munne naye baaba omusajja yali Sedikeza akakanja omusajja yali Samuna akakanja mumwana lwaki tomuwasa omwana wa muwase mumanyi Shenuhu Muzaata bambi Omukama Katonda ayongera omuwa ekiwumula eky'emirembe y'omusajja gwe twali tulina wano nga ye teyeerya ntama
ng'ekigamba kyogeranga bwe kizze. Kati omukolo guno gwaliko abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa. So kibadde kigenda alabika bubi mbu kyandirabise bubi nga Rema Namakula ne Dr. Amuza ate nga bakoze batya baawukanye kati ne bakuba meeting bukulubirire ne bagamba nti you want Samia Kozo to win? How dare you? You want Samia Kozo to win? Yali eri ne munne bali babiri ategwe mmwe natoyitamu myaka giri myaka mukaaga mulambirira mwina n'omwana baby Aliya jukire wakenzo wazaalayo Maya kati olina baby Aliya simanye wa muzalina abaana babiri anyway I stand to be corrected chemanyi alinayo baby Aliya kaya gamba mwana waffe onazunga nakomyawo kuzunga ebyo ebintu obusonga butono nnyo abasajja babukolanga ate gwe nolina nawo okuwoleza omusajja musiraamu omusajja swahaba he is entitled to get lwaluzungu olutuufu he is allowed kituufu akirizibwa twogera Oluganda akirizibwa okuwasa abakazi bana kale gwe obanga gwe nambeemu nagamba nti kaliteyo n'owokubiri kakana mwana waffe fumba ojja kuva wano ogwe mumazi ove musigiri ove mu flying pan ogwe musigiri okitegeera ojja kuboyokeza ne bavaayo ne bakola ka video nga bali mu motoka beyagala banyiridde Pavin Pro lwaki tosooka mpa abantu abo mbalabeko ku screen mbere nga njogera nga mbalabako omusajja laba ka smile wali abadde bagamba mbukwekaza wali challenge yakoze Rema Namakula nga gikola mu luyimba lwa Cinderella Sanyu Can I see you tonight? See you tonight. Omanyi oluyimba olwo ye hiti eriko ne Kampala yagala Ghana. Mbu yaja ne oluyimba lwa guno. Nga ngena mukaso naye byalala katubyesonyiwe. Tuli ku Rema ne Dr. Hamza Sebunya. Kalinga obalaba bwe batyo. Mbu lwavudde mu meeting ne bagamba tulina okubawa proof. Tulina okubawa proof. We are together. Omukyala n'akwataka. Era kuvadda kuvadda Rema yabeera cameraman yabeera cameraman kuvadda Rema Namakula yabeera camera personnel yakwata esimu nagamba dadi mumulaba era bana kibadde kigenda tukola bubi kibadde kigenda tuyisa bubi tulya tutya omwana yalaja nando siri muyembe oli nagamba naga tali muyembe kituufu omwana kamujje ku lujja n'amujja ku lujja kate n'ojja omwana w'abaana okulujja ate n'ogamba mbu ati kubanga ffe tuwadde tumanyi ewammwe kyaggumira kubanga mubadde mutukwatagana ne ex nga famire ya Kenzo ejja ne meeting ne famire ya Hamza ne banyumyamu kitegedde mbufunze nti Hamza notes abadde azifuna omanyi Hamza yamyetenga nga Kenzo namubuza omukyalo ono mpozi bamukwata batyo omanyigwe waliko ko nayo nosobola kunyongeramu ku kodyo namwongeramu awo Hamza nagamba kati wano nakunyweza bwenti kachira Kedi Kenzo goya wabya munno wekibanga kituufu yamuzizzaako kyeka Kenzo amugamba nti omukyalo oyo tajja kuguma singa tumwongerako munne mwongereko ajja kwongera okwagala ng'omukwano ndowooza gubadde guserebamu kati namugattako haki mpozi nabo boogedde Rema Namakula ne Hamza boogedde kansooke mbakuwe bakubuulire wawe batuuse baawukanye tebaawukanye Pavin Pro bampe mama nzojja kunekulira mulago kyenyina okubuulira zaliyo omishara mbuuza eyanobye akimanyiko nti yanobye bangambi wanobye nobe nkulekerani
nze kankubulire ojja kunneekuliramu mulago. Omanye abakazi b'okwana n'ogamba bannange yense ojja kunneekuliramu mulago. Mwanjagawa mama nze ojja kunneekuliramu mulago kyenyina okubuulira zaliyo omishara nje naye bantu esaala nga mutisabira mbi nnyo mutuse mu kusaala nammwe mujja kufuna ebirungi ng'esaala zammwe ennungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosala omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kino. Spread love nawe ofune love naye nga nze ne Hamza ebyokunoba kwa Rema agamba awulira biwulire tabimanyi mwe musinga okumanya osegedde mulekerawo okweroga. Rema watu waga mulekerawo okweroga buli weyagaliza munne ekibi kijjawo naye kyemutawuliddemu kyemutawuliddemu nti nsimanyi dokita kyemutawuliddemu mbwe simanyi Dokita Amuza yakoze eki yawasiza omukazi omulala ekyo kyo tebakyogeddeeko oba okitegeera naye baba batukakasizza nti bo kabani kuki ku ndongo. Rema Namakula Dokita Amuza kama mbaya ni mbaya oba gutonya oba kagwake bali bati era Rema agamba sina ovanga ku mukazi ng'abadde akooye omusanze akooye agayaye nebamugamba guno gumizemu afunye watuula ate nga wuuyo wamusanga alinako n'omwana we gwalina abo batuula abo ensebe emukubye agamba apaana kambeere wano oba ogenda oba okomewo mmeka ojja kunsanga wano. Rema Namakula yagambye oba okola otya kubamuza kwesiva. So embeera bwetyo bweri ndowooza abawagizi ba Rema Namakula abadde n'emitima nga giri kati kekadde gikakkane baba badde basisaamu ng'ekintu mukikubaamu kizemu naate namwe mutukoze bulungi bambi abadde beeraliikiridde nga tebalina bye bafuna mazima gye mukomye okwogera puresha yazze ne batubuulira ekituufu nti bo bonna bali batya bali babiri. Kati bebi Aliya bannayi mubadde mugenda mukola mutya bannange omanye omukazi okunoba nga wanobe wa Kenzo onobye wa Hamza anogene omusajja omulala kati Kenzo abadde nga gye asinga na Hamza n'alaba kwa Malu kati ate kani imagine okera kumacha nti Rema alina omusajja waali abaana ababiri nti ate daddi Amalu akubye essimu abadde ambuuza ku by'Amalu kati ate daddi Aliya ankubidde essimu abadde ambuuza ku bya Aliya kwegamba obufu mpozi waliwo yabikoze bw'atyo. Anyway kanve wano waliwo omukyala awo naye abaana basatu mu basajja basatu ate naye muyimbi ekitegeeza nti naye amasimu afuna agatataguni ne tataguni kati olwono aliwo n'owulira ng'ofa ng'amakago gafuuse nga kolo senta ya Airtel. Bannange ono akuba alina kizibu kye n'onyonnyola n'omaliriza ekyo kya mwana mulala nono n'akuba n'omaliriza ekizibu ky'oyo omwana ne taata we nono n'akuba obeera ng'akola ku Airtel customer care. Kati Rema yaganya agambye at least kansigazeeko essimu emu sijja kubeera na simu bbiri mu maka ga musajja ate mulala. Agamba wendi wano sikola ki sivaawo. Kale andooza tusinkane mu apilesi eziddako nze wansaleko gy'otudde ku lwa munange Vicky
alinamu ebimububamu naye ffe tweyame okubeera nga tukutuusangako amawulire mukadde nga gaakagwawo. Sitole eno tubadde tugiraba naye nga tetugikola olw'ensonga nti ffe tusooka ne twekenenya. Kati olaba singa naffe tulimu abe bagamba nti banaye emitima emibi mujja kuloga naye ng'ate ababadde basima emboozi nti temulekeraawo. Wayinza okubeera nga waliwo amawulire agakwekweddwa, wayinza okubeera nga waliwo kye bakavalinga otegeera nga bavuddeyo batulage nti balyoke naye ng'oluvudde mu mmotoka awo buli omu n'adda gy'asula ennaku zino. Lwemba olufulumya emmotoka n'adda mu kazigo ge naye wamuza n'agamba kanzirewo wa mugole. Oba kitegeera ebintu by'abasire buno bizibu. Olaba abantu nga baseka naye ng'ekiro bali byabwe nnyo. So kati ababadde basima emboozi eno twongere temuggyako mukono tebakujja ku mulamwa sima emboozi. Tusinkane mapulesi eziddako akume atakuumira mpeera mweraba. Biki omubaka byatateekeddwa kukola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti. Tekikakata ku mubaka wa paalamenti kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa paalamenti gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu paalamenti y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo. Tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako paalamenti ya Uganda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi, duwa eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya, ekikunoonyeza obuwanguzi, ekikunoonyeza amaanyi, ekikunoonyeza okufuna, ekikunoonyeza emirembe mu duniya. N'oba nga oli bweru ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa. Ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo, Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.